Gomba eyo muyina ekintu ekipya mu Kampala muno abakati abava Gomba tubatya batyanga be Butambala kati abudunga buyawana n'ekyebuddu kati waliwo abava Gomba abana be Gomba sinaba lwaki bannayo tutiibwa nnyo waliwo omwana eyava Gomba agamba ki kakala nkulaba mwanyiraze Bobi atugizegizemu bwati atukanzikazi natusobola tolaga nti nno obaddeko ne mukyeya kino ekya COVID bana you sure thank you omanawe bwoti nonyezaamu ekintu kyofaanana walabeko ku flaska bwefaanana munda okwagala kwaffe naye olina munda wa flaska engeri emeremeta mbwete wotokolabika naye webali kulabika bulungi onye emmere yo omuli ogusooka tosuubira mmere kujja nga eyidde naye amakulu agali emabega waakyo nti mukole nnyo emyezi negisooka oba olaba emyezi eginaaba gisembayo mu mwaka ojja kubeera ng'oli muwanguzi nze muzzukulu akisoloma tenkyemba mundaba ndiko akaseeko kangi n'akasanyu mugenda kutegeera ekinsanyusiza naye nga tuli wano leero ku Centenary Park mu Kampala wano tugenze maaso nakuba tusinkana mukwano gwammwe all time all round mukwano gwa Uganda mukwano gwa East Africa mukwano gwa Africa mukwano gwa Europe buli wamu mukwano gwa buli omu Uganda ekisuka bususse buli woyita beti nange ndoza lawe sajide nado beti Mpologoma gwa tulina leero tulina legend tulina beti Mpologoma gwa wali omanyo wedda yewe kakatera yewe oluvanyuma ya gambi senso kulaba bannange gwasize nageza nyisokulaba chimbo mpelanga siyenze bannange yebwesa nyisenyo bannange bwe bali kubeera yo bannange nawe bali kwerabirira bannange mukama mulungi mumusinga buli mutwogerako nuka bannange Mpologoma ali bwati nange nayogera okusimayiringa otyo nindabika eno gikumya otya bannange endabika mukama mulungi wadde COVID ebaddewa ali COVID ono atugizegizemu bwati atukanzikazi natusobola tolaga nti nno obaddeko ne mukyeya kino ekya COVID bana you sure thank you omanawe bwoti nonyezaamu ekintu kyofaanana walabeko ku flaska bwefaanana munda okwagala kwaffe naye olina munda wa flaska engeri emeremeta mbwete wotokolabika naye webali kulabika bulungi ku mutindo munawe mukama tumwebazewaagaddeko ensobola kinkunoonyeza ebbanga lyona tulaba artist abadde nga bajja babeerawo naye nga bakola ebintu ebyewunyisa abamu nga banoonya zikambaaka abamu nga banoonya fame abamu nga banoonya popularity comedian artist oba comedian akola ekintu ekyewuunyisa naye siwulirangako Betty Mpologoma nti yasangiddwa wano ng'akola bwati siwulirangako nti yalba ssente za gundi siwulirangako bamutimbye mutukula n'atalabika okumoti erinnya munnange mukama mwebaza okuba nti ankuumidde mu mbeera bweti ekisookerera ndi mukyala Museveni Sudi amazima tetutera nnyo kubeera na bintu bitali ku mulamwa basebenzide babaji nabalimuko nesaawa ngaalayo naye sibalina engeri gye bakkiriza nnyo mu ndagaano enkadde ate endagaano enkadde Yesu yajja n'atukuza ebyali mu ndagaano enkadde kati bakyalemeddeawo abazezi ng'olina ebitabo wasoma bingi omuzaabuzi ojja kuwuza ku Bannayuganda bannange abawagizi bange abalungi bannange ndi musanyufu nnyo okubeera ku bannange essanyu lyennyina kubanga bannange ono omwana omanyi ko oli bebi nnyo bannange nsanyuse nnyo kuba ti omukulu bannanyuse nnyo abayi ba Mr. Chimbo wa updates bannange ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi ku mitimbagano bwenti mwebale okunjagala Betty Mpologoma mumpagidde emyaka mingi nnyo abawagizi ate ne ku luno 2022 ozinakuba mpya onkuba mpya tutoke wali buzibu nnyo tutandikire wali mabega Betty Mpologoma yaani oli ayinza okuwulira Betty Mpologoma naye abadde nga gyakula naye ng'akikomyawo Betty Mpologoma yaani Betty Mpologoma ye mukyala Betty Mpologoma ye mukyala omuyimbi ndi musician nga nzaalibwa Kabulasoke Gomba wanalongo nalongo bulungi kugambye namugende mugaa kuwuleka nkuleka wane wakampulampula
ngenda kulako muzukulu kuba muzukulu oliwe kabula soke gomba abaana b'eggomba eyo mulina ekintu ekipya mu Kampala muno abakati abava eggomba tubatya batyanga bebutambala batya ab'ebuddu nga bulyabuddu waliwo abava eggomba abaana b'eggomba sinayo lwaki bannayo tutiibwa nnyo waliwo omwana eyava eggomba agamba ki kakala nkulaba mwanyiraze bobi kwegala okugamba abaana bawali bawaka kanoni wali mutosa kanoni nengende kabula soka obeera okya alina olugendo maaso okutuuka ewaka katono nnyo nze nsooka kumutosa wenti kanoni nengenda wali ekabula soka nogende wanalongo ova mugalongo tuli ba mu nnyumba bannange kati ova otya kabula soka eggomba okuyingira ekibuga Kampala kabula soka eggomba olowooza nno navaayo dda nnyo 98 Kampala ndabika ndowooza nabadde mulwako munnange wange yazijjo 98 olojjo 98 emyaka gigenda mu 2 era mu 2 99 wano 2000 kumpi nnyo ovaayo ojja kusoma ojja kukola ki ovaayo ngowenkana otya nendavaayo nga ndi muto ndabika erinnya nalifuna nkyali muto nnyo erinnya lyansobera era waliwo abansanga awo nibanga nempologoma emyaka nga tukuwulidde koza erinnya nalifuna tukuze naye era twamenya nalikafuna nkyali muto n'erinnya ofuna erinnya eriri unique Mpologoma kamusako nebyokola kati bwova kabula soka eggomba awo twagala omumanya wajja Kampala kusoma kukola najja Kampala n'okusoma nalina okweyongerakoko naye tetukira ku muziki endongo 98 nzijja sisita wange andeeta Fibe Nasolo gwenzirako Fibe Nasolo n'omuyimbi eyayimba sosole bw'atafa n'endala Fibe Nasolo muganda wo gwenzirako ssebo kisitu naye njamufuna munyumyemugo gwenzirako kati yandeeta nenzijja mu Kampala akulese ewuwe nga katoke tutuukira enamasibo awo ewa muzeeyi Yekosafati Kavuma yalina nyini Kabubbu importers and exporters tubeerawo yatulabirira nnyo bambi the late eyawummula natulabirira nnyo netubeerawo namasibo netubeerawo kakati awo omulimu gwe natandika okukola mukifo kyanaludde ngamba nti oba nsoma engamba yendoza kansooke nkole naye ngaomulimu gwe nasooka okukola mu 1999 mu 98 awo 99 nzijja ogambye engoma twagitandika bukyali najja natuukira mu hardware mulimu gwe nasooka okukola gwali gwakutunda seminti otunda mu hardware simanyi mirimu mirala ye wali wamutundako oba jjasi wakiyigira ku mulimu nakiyigira ku mulimu nga ndio nga mbalansinga bulungi ebitabo olwo nvudde waffe Gomba nga mazeko senior 5 ngamba kanyingire Kampala ndabe ekikola ki ekitambula kakati awo sister naye recent zabeeranga nnyingi ninga kansooke nkole nga tegatte nga naye ate ye muyimbi yatanaba kuyimba nedda yatanaba kuyimba otyo kakati tubeerawo mpolampola mwadwe yange namasubindi bwakola mu kampani ya mwami Kavuma oyo naye yali kashiya ngaali awo nga muwala mulungi nnyo manyi kakati nengamba kangendeko mu seminti nembera mwadwe yawe mpolampola kakati mba ngamba nti nziremu oba bitabo oba ngendeko mu senior 6 nkole ki wagira muvaaka wagira mu holiday sikyabijjukira kakati ate awo ngenda mu Ebonies olaba gaye nti waba Dr. Bosa obudde obwosanga yani obudde obutusangayo abakyala bannakawunde obambi omugenzi Dick mukwano gwange yabeera UK yabadde mu Uganda ennaku ezo yazeeyo namulabakoko ne ku TV bambi tubeeraawo tubasangayo Dick ogiyingiramu otya Ebonies tuyingirayo waliyo trials waliyo kiki nga banoonya abazanyi oba ogenda omanyi amaloboozi gano ag'aba advent
ngeri wadde gye wagenda n'ogira mu bw'otojja kudda ekitono ekyo kikusiguliza nekikutuza n'abalaakira eddoboozi yasuutinga mangu Ebonies eddoboozi twatuuka wali ng'eddoboozi ddala nnyo tuyimbya nti munaye mu kyaki tulwera mu kwaya za kyaki era tukyayimba mwetuli bakwamu bagamba ye bali mu bidongo baliwo nedda ffe tukyali mu mikono gya Katonda amaloboozi gafuuka amaloboozi tugenda mu Ebonies tutandika okuyimba ennyimba nga bali bazanya emizannyo nga ffe tuyimba muyimba ennyimba zino zebazanyirako emizannyo ng'oteka muli eddoboozi lyaffe liri emmanyi obulungi eryeggono era mwami Katende oyo bannange yanjigiriza okukola nga tuyimba buli lunaku okayi batuwali tuyimba nnyimba ki tulina okukola lihaso tuyimba ennyimba ez'emizannyo twaliyo nno bangi twaliyo abakyala ba Angela Kalule bwe batyo naye ate bo bajjanga ku nnyimba ezimu naye ffe twali bakozi olwo hadiwe ogivuddemu hadiwe awo ngivuddemu mbivuddeko ate okuyimba kutabusaawo mu Ebonies nabeereyo omwaka mulamba 99 era naye njiga okukola ng'olina okutwala ku mulimu ku makya olina okumanya eddoboozi olikogodde otya manyi mwami Katende ayagala nnyo okuyimba abaloboozi nga wagogolera Ebonies nga gamba kati njagala Betty njagala oyimbe nga Jimmy Katumba noga eddoboozi ddene naye nga nzigegenya ng'ennyimba zennyini zayimba zenkola ki kyogamba kuva ddanga era okyali muwala muto era eddoboozi yali bwe lityo nga liisufu bwe eddoboozi lino lirabika ndoza baalizaala kati kyogera lyazzemu eddoboozi banzala nere omwana alina ekyejondo banna eddoboozi lyagira kuyimba teryagira kuva balito bwe lyali bwe ne ku ssomero nga ndoodoma nga basomesa baga bannaayo kudoodoma budoodoma ebirabo bye ndafuna ku ssomero ejja kunyumiza eddoboozi eryo bwe linyumira ewalala nga tuli ku recording oba olibeera ngenda kuwabira wa maneja wange ali London bamuyita Kimbo wange gwe Mr. Kimbo wa Enoka ngenda mugamba naye oli omwala oge waliwo wa sokumule mwaka ajalemesa mwana akwata sokombu naye kakati kambuze nga bakuwa ssente mwami Katende ng'atusasula naye n'okola ka slight mistake kamu weekati oba n'okwata ku keyboard ng'olina kyayi wano wiiki teri eyo ng'olina kakyayi wano bwoti nogaa nti nkutte ku nnanga zinga zikamera zakola byedda olwo omwezi mulamba agusala ndibazanyire mu byuma bannaye mwami Katende naye yabayigiriza okukola yabashepinga yatuyigiriza okukola ayagala nnyo okuyimba amaloboozi olina okuyimba tremolo feelings esegeeza okuyimba okutandikira mu Ebonies gwe wava ekabula sooka nga tomanyi nti ekampala kitwala kuyimba nga simanyi nti n'okuyimba ndiyimba nga nyenagala amaloboozi gala aga kyaki mu kyaki nga tuyimba mu kwaya ate wegatta otya kuba katolo bwama awo ssebo nzijja kwegatta olina history muwanvu nnyo gye namuddamu ng'olina ebyafaayo tuli mu 99 oli ku Ebonies oli ba mwami Katende awo Dr. T Misakazibwe nga wali nnyo nga yakuba ebyuma ekintu kijjewala waliwo kyawano jozi ono mufasifasi waliwo n'omwana bamuyita namusumba kati ogwalo Isaac Ogwalo yali naalya muddugavu muwanvu asala bakabushi manyi bulungi oyo nga bwe tuli waliwo ne sister amuyita Sara nga bwe tuli wamwami Katende bwe tutyo ogamba ni Dr. T nga waali nga yali mu byuma ssebo yali atya ndi okumuwuliza wali kyalina mutawaana kale tugende maaso ssebo kakati tuva wa mwami Katende ovaayo olwate nvaayo woyigidde okuyimba wokola biki nvaayo manyi bwokula nobeere wataata ovaayo muzeeyi waffe nga wagendako ku stage yonna ng'oli wa Katende tugeza nga abakutadde mu baki twayimbanga buyimbi kakati nga abazanyi bamayimingiyes enyimba era awo Angela Kalule yajja alina oluyimba lwe yayimba awo twayimba emizannyo mingi the Diamond Ring the Boss gyali mingi bwe gityo ovaayo kakati envaayo 992
1999 waggwako 2002 tugenda mu studio ne DrTeeth kasiwukira oluyimba lwatandika nalwo walukolera wali oluwandikiddemu Ebonies awo ye bibyo anedda awo mu Ebonies awo DrTeeth tusoka tuva ku bintu nga tuyimba sina mukyalo ono nawe nogana yo muvuko no akalevu era kafunye kana akalevu kakano akalevu akayina jambo ngata obikugwavo akalevu akayina ana akalevu wano wekati igo tomweta ngolo kwenda kwido akalevu aliwo kebena ko mu video genda ko mu video nge ya fasi genda ko mu video nga ekitegeeza waliwo ojategera kyeŋŋamba kuba nawuliddeko kalevu awantu olwokuba kyabadde ku buli ku TV bannammwe ku Spark Anikat kalevu mbuuliza nti akalevu ako yali akafunye kana akawano wansi wekati kuba gwe tokeza ddoboozi walirina bale tide beti zebemea ne beti tetuwera mukunyumirwa bisere bisaka abanenfuuza kiche walaba naye kanjireka kye walaba mugeze wakasiwa mugenda nga bapatana mugenda nga babadde mu Ebonies mwembi kambuzi olozanya okumizannyo nakyetagisa kologera ku stage nalinzanyako emizannyo nazanyanga ne omuwala bamutanga Keria Nampala nazanyiranga mu Red Pictures n'omukyala bamutta Zaina Katali Dubai eyo nenzanya ne musajja bamuyita Peter simanyi kati giyadda twazanye tulina ebyafaayo emyaka nga mito ebyafaayo mwazanyako mwina emeka tuvinako tutuzanyira nako naye omwana akalevako mugenda mwenda alisimenti mweka oba yali muto eri akyali muto nga tekanajja era nga ggwe era obanga abobole gamba kyangamba nti mugende wakasiwa wali awo tebalina no kyangamba nti obanga abantu abobolevu osobola okukola nabo ennyimba tugende tukole oluyimba naye kyembadde ngamba nti nga mugende wakasiwukira tugende wakasiwukira nedda awo tubeera ffenna nze tuzeekwali eri mwewaggula bwewaguza mwamusiibula mwami katende samu bagenda bonna abo mwabasiibula ntitugenda twasooka netutambula mpola tugamba ne taata waffe katumuddukeko mwami katende mwinawo kentandikwa ebatandikisa mwali yalinga bawa ku sente ze mwali musobola okutandika nazo esente genda mu studio biki kuba ndabanga mwali mukyaletakoka abeeyiiya tweyaweeya mpola bwe tugattagatta kakati awo engeri gye twatandika tugenda mukasiiwukira kubanga jjukira omukulu oyo okubeera omwami Dr. Travis Kazibwe oyo 99 gye kyavira ddala eyo ekyava natubeerawo mpola okuva mu 99 kale ffe twabitegeera juzi wano ate bane mukama yayamba n'obitegeera juzi wano kuba singa yabitegeera mangu ali badde sikuwona ono kubabitegeerera aneta muna egundi eruddewo brandi alwawo nyinyo ne mundongo yonna kakati mukwana ennaku zino nazzemu nembiwulira azibuno biwulira byogoga amazima mu ebiri tugenda bituukako ebyo onayo nobituukako tujja kulaba omukola y'omutwe netuwensanirira naye mpulira nyumirwa interview eno oba nawe onyumirwangansi nenda gojja kuba wefayini kubanga ebefuna gyonna ebulidde fayini gwogenda ogiwa jjukira alina fayini yo waliyo fayini era wiyita omwana asembeza akasawo kati mutandika mugenda ewakasiwukira mutandika na luyimba mwalina oluyimba olwedde olwaliwandikiddwa kuba ye musajja muwandiisi kale twabeeranga naye ng'akwata peeni
awandika mpola nandi kulimba kiri mu ddungu nze bwemba nnuma abeera wano akayimba akakawandiika nga muyimba yalinga true story yalinga wandikako kubanga era kyali kiti kyali kiti kati yali ayawandika ku true story olugero olutuufu kinywezeza nnyo banne matini waka omanyi mu art okuwandika ku kituufu obeera kwegamba bifulowinga bufulowinzibwa biti kuba kituufu nnyo tebiringa bino byoyiyo olugero onotandika kati nteekawo ki ekinaabanyumira kati nteekawo kiwandika ku true story nti awo naakola waati yesebo kati wawandika kayimba ako tukayimba mukasiwukira ambuuza bane waliyo ku muyimbi mukyaki alina eddoboozi ng'eriryo era ayagala kolakola nga Dr. Tiwambuuza ne mugane nayo muyimbi munange mu kyaki gye tuyimbamu kyaki twalina groups nyingi bagita selection kakati nga mugawo waliwo omuvubuka nga kale muleete nga ndeta Mati Nangume wajira bambi wajira nga tuyimba kiri mu ddungu era actually waliwo omuntu eyambuuza yangambye nti enkolagana ya Betty Mpologoma ne Mati Nangume yali ekomawa waliwo oluyimba lwewayimba nga temulimu wadde ekigambo kya Mati Nangume nga temulimu wadde eddoboozi lye naye ku kifaananyi yaliko aluyita eki bambi alubamu eyo jaddutegeera jaddukunyokiza naye yali nagamba mubuuze kyali kitya Mati omanyi brother era sijja kukulimba katonda yazabibye okuba nti nasigala nga nyimba nali nkooye wali okomaawo naawe nali nkomaawo Mati ne tubeerawo ajja Dr. Kazibu abakozeemu omulimu tukozeemu omulimu awo tuyimbye oluyimba tuba tuli mu studio Anko Kato nayingira mu studio sekatuddeko katono bw'oleeta omuyimbi waleeta musajja ate bweta omusajja nga alina eddoboozi nga naye nga ddungizibu tewaliwo ka conflict of interest ng'omuwandiisi w'ennyimba ate alabika ye manager omuwandiisi w'ennyimba ate ye manager ate yakutumya oleete omuntu gogendo n'oleeta nendeeta tewaliwo akakuubaganawo tekasobola butabaawo tekasobola kubeerawo butabaawo tekasobola kubeerawo kubanga omwana bwe yatuuka ate naye yafuuka mwana mu maaso ga Mr. Kazibwe n'abanga blaza n'abanga blaza n'abanga mwanyoko webale nnyo oyogedde bulungi nnyo ate bannange ate awo nja kwongera ku fayini kubanga ate yogedde akantu n'abeera omuko alina sisita mugenze mu studio Anko Kato mugenda mu studio ki mwamusanga ate mu studio Anko Kato ajja mukasiwukira ajja byenzijukira yali ne abamesaaki ye ajanga naye muyimbi ajanga ono yali wa Diamond December bajjanga omanyi nti studio yakasiwukira ebiseera ebyo yaliwo ate eri ku luguudo olwo oba oyimba bwoti ogenda okulabanga Muzeeyi Ssebatta tuba tuyimba ogenda okulabanga Daleti Eriwamala ogenda okulabanga studio eyo gamba yalinga muzaŋŋana nga ekuŋŋanya mwenda abayimbi bonna abasinga awo olwo mwemuze tebabazaalawo amuli bavubuka bato tetulina kyetumanye baba wadde muze kulikodinga luyimba tuze kulikodinga bagenda okulira nga amaloboozi ekiri mu sound room laga ye amaloboozi gano getuwulira baani abo maloboozi gano bandi bano balingizaako genda okulaba Mati temwina linnya nerimu wadde kale nogwali obaddeko oba mu Ebos nakumanya kuba wali the stage era tewalina linnya era sayina linnya ne Mati nga talina ye wamujja wa mukyaki nga naye celebrity wa mukyaki nga tuyimba mukyaki nnyo naye yali mu advent mukama mumuze mirembe bambi amiina yawummula ne mukola oluyimba netukola oluyimba ne balingiza bati olaba Muzeeyi Ssebatta balingiza bane bano abaana kakati Anko Kato yava ddaho honorable oyo ng'ebintu bye ekintu kyagala abakola ki aba akyagala ng'ayita Mr. Kazibwe amugase osooka ojjawo n'abaana amalowoozi gano amusebenzi de wagajjeewo
aga abaana baba no wano ko kazibe nti omu mukyalo omu muko ate wanage obwana bakoita biedo Benetu wenda bya Travis Kazoda oli nkukomete yone jobi owaza mu ngeri y'enjawulo bale kubeerayo bale kwera manya abantu b'ennyonyi nabo si bangu rayira so wanyonyi kati babuuziza kwatamubuuzizza angamba bane bana soko baleete wano tula katebe kyekiriwo nti munaba tubadde mwina ekibiina nti nedda oluyimba ekiri mu ddunga awo lwava mu studio mu ddakiika awo anko katonda akwata peeni nakola kyati nabano lwemuyimbi lulabika tulina oddongerezaako olulala kuvadde mugezi mumulaba kubeerawo nalebo akwata peeni aba nti omukulu kazibu twagusinti wangi ate nange nyina ate kyendeese wano nga lwayongerezaako lulwe ayongerezaako akutte peeni ali mu kuwandika olulala bana abayimbi bayimba oluyimba olulala lubeereko ne paati B lubeereko n'oluyimba olwokubiri atwagadde nnyo amaloboozi aluwandiise ddwo oba yalina lugwedde amangu ago yakwata peeni n'awandiika oluyimba ku DJ ensomerayo ekirango ne ku Big Daddy yaziwandika ezo nnyimba ezo ennyimba okugjako ekigambo DJ DJ kyokka kyekigambo Dr. kyeyateekako kyokka ebisigadde byanko ebisigadde byonna oluyimba lwonna nasomerayo ekirago kati kwasi yagambanga nti somerayo ekirago kisomenga oggumiza ko Dr. anasoma ekirango oyo ekirango bonna bakisoma mugundi mu studio mugundi ate akokato yalimu olwedde olwa rediyo waliwo asoma ebirango tasobola bisoma busomi Dr. Teethako ekigambo DJ oluyimba ne lufuuka DJ etegeeza ogolonda okuva mu studio ng'olina ennyimba nga 2-3 zokka oba wakayimba olwo nga waliwo bakwata peeni kati oluyimba ekiri mu ddungu lufuluma albamu eyo efuluma kwaliko ennyimba meka ziba 6 zabira mukaaga buli albamu naye nga luyimba albamu yali eddungu ekiri mu ddungu yali albamu akuliko eza matini n'ezange 3 luba lwakafuluma tetusobola nagamba nti wadde emyezi 2 wadde nga Big Daddy oba DJ awo 2 gumu kireka Big Daddy naluyimba 2 n'ennyimba DJ awo no beti nafuuka muzibu awo ofudde balasa okwogerako kibiina naye ekibiina tebanna bakitandika wano mu kuyimba ekiri mu ddungu olufulumye batandika group Diamonds Production anko kato agamba nedda bano abaana tebasobola kubeera nga bayimba buyimba bwe bati olwemba ennyimba DJ niisa akyaddamu kasonda awuliriza aga nti naye n'omwana bamutwalawa igwozi baagala okukola ki okutwala nabo banoonyaba era nabo bali kubayimbi banoonya bayimbi kakati awo waaliwo omuguwa olwo mesaki ansanga nyimbi edijja ensomerayo ekirango alubamu agamba nange nyina noona akayimba abaana bayinaye nga manaja bamubuuzaako manaja yeddembe yeyava nanga batunuulira kwati nga tumanyi nti oba nikugenda esente nga alubamu tuyimba nyimbe tosobola zifunamu wadde omutwalo naye nga atenyimba z'omukaaga okoma zimba mu studio tetumanyi bazitundawa titumanyi zibamu sente mmeka ekikulu publicity era ne publicity n'ogifuna publicity nga nnungi nnyo esa kinaye wamuyimba nayimba oluyimba saayimba mu group nti eryawo nayimba oluyimba oluyita essanyu lyange ijja tuli babiri nawe njagala mukwano gwokanga nkyakyankya nakoma duyimba mu studio wadde ku siteene balweritinga ne balutambuza oluyimba ne lubeerawo tebaluyimba kubanga n'abaana bono nyini abayimbi abo baali balina ennyimba nyingi abo bakusaasira baani abo bayingiddewo baani oluyimba lubaddewo ntubabuuza ani yaluyimba niyayimba oluyimba nakoma duyimba mu studio era awantu wenasooka okuluyimba naluyimba London mu 2005 lwe balunsaba ne balulemerako n'oluyimba oluyimba batugamba lulwo kozi oluyimba si lwange
omukulu Semakula Misa yaluyiye ne kumadinga mu studio inaba tashinga ku gundi ku Eagles ndiba mu Eagles yaba inakola Eagles kuba yali composer omuyimbi naso akugamba nti kati ati mfuna mmeka yandi kuyisanga ne mugenda mu kubivulu byabwe nakuwa kyakwana oyimba bwe naluyimba ate kakati awo nga sote tusobola gobera luyimba olwo batandise ekibiina nga kya Anko Kato mu studio twabiramu abayimbi bangi abakyala bannabiryo the late awo tuli mu Mr. Kabuye Sembogga bayimbi no twali bangi awo engeri gye twayingira waawo Diamond ne basetinga ekintu kyawe Mr. Kaziwe Dr. T Anko Kato Wama ne bakola Diamond nojita naye notandika yemu abamu ku bayimbi abasookera mu Diamond awo ate n'ennyimba za Mulide ziriwo ennyimba zifulumyawo bawandise Big Buddy awo ate Mpologoma atabuse nagwaliko nga simanyi nakumanya nti oba nzaani ndabulabi nga ndi ku stage Anko Kato yalanga Mpologoma n'abivako nga bwetuka ku show oba bwe tugenda okukolera performance nga bagamba betting Mpologoma ne Diamond nga bantu bagala Diamond yange abate bayi nayo muntu yalanga Mpologoma ng'anyiza okunyiza tebayi naye muntu w'amaanyi ayinanga product etambula oba bagikolera kusandikira kuggwera abantu baali bayimba nnyo ebiseera ebyo abakyala nga balina groups bakyasi Nalubega abakyala bonna baali gye balinga buli muntu yena alina babudumulasi abayimbi bayimba abayimbi bete Mpologoma wayimbako mu Eagles nedda tokolanga ko business yona na Fred Maisa abo bani abo bamayinja bagatanga bugasi nti Diamonds Production Eagles Production bani bona nga tugatta Kivulu oba nti kakati abasajja ba Bitex bategese nga tuyingira nti okugenda bayimbirako nti na Kivulu wawano nti mugenda kuyimba nga bagatta bugasi groups Diamonds ojibera mbanga ki Diamonds Production nabeerayo okuva mu 2000 emyaka gyalinga navayo 25 24 nga kwako myaka ng'eneera naye nakola wafuna kufuna nedda simu okufuna tekwaliwo wakola okufuna tekwali kwa maanyi edda naye kyenafuna erinnya lyazitowa ana buli kati obula kati nesaawa zino nsobola okuba nga nnyimba y'akayimba akamu abantu nebagaa nti akayimba akamu tukagaana ezira ennyimba ziriwa kuba kati awo hiti ku hiti waliwo oluyimba lwotannabakola vidiyo balwagala okamala lwandowooza actually n'oluyimba lwa DJ terulina vidiyo DJ talina vidiyo Big Daddy talina vidiyo era ngenda kuziddamu nyimba otulidde ntuwulire tugenda akati awo gurupu eyo bwevaawo awo si 2 emeka 2 awo mukaaga grupu eyo bwevaawo Dr. T akwata peni awandiika oluyimba lweta londa ennamba yo Lubuna Mawanga baluyita Lubuna Mawanga kati eyo alubamu gye nasooka okufunako ku ssente ezitegeera nti ziva mu music nanga alubamu ngitunze ngeri mmanya gange siri zonna zenjogedde sala wakawadde omuno gwenna kino akoze alubamu azigabananga olinako enyimba 3 asasibwa ogifulumya okoma kuyimba solooza kubanga audience batuwa ssente ezo zo wazifuna nga Dr. Kazibu ate era yakyali manager ate nga ye manager era nze kennyini nze nasayininga ne omugenzi Kasiwukira seera beti Mpologoma albamu nze nagitunda netambula albamu olima lufuko oluyimba londe namba yo leero teri ayinza naddujjawo newokuluti londe namba yo ddo mazima amatuufu nange olimba lwanzitowako kubanga nva ku stage nga sirimbe sobola kuvaako awo oleeta oluyimba olwo nga temulina kibiina kati semaze oggwa kati evuddewo toli awo oli solo candidate ndi solo candidate ndi solo candidate mpozi ne matiniwo ne kazibwewo matini wange ne kazibwe wange wetuli ffe tuli bakumuguguube
tubeerawo gurupu eyo olimba londa enamba yo tuluyimba mati nawo naye alina ennyimba asigala yekka ye mati nanguma asigala yekka akati nze waliwo gurupu awo gye twakola bagiyita jango mukola endala gurupu ge twagera ku makya tulaba gye mukola ekibanyi kibeerawo ne mugakateeka abawa nti Masaka mwezi mulamba ate kati oli nani wegasa ku baani olwo nze nsirise mba ndiwo nga banoonya tutaddewo gurupu bagiyita jango production twalimu olwo bagundi batandise okuyimba badolini mutiibwa noonya omukyalo oyo bakunamba omukyale katali mu ggwanga ali bweru ali UK ndoza n'omwami we olujjukira abo abaana bakuba ebivuga oba kinene eyo okulunga ekuba ekyuma ne bakuba sound check noga omulimu bagwekoleramu eyo omulimu bagutedukati atendeka nnyo abakubi akantu kenja okukoboza akantu alaba nga music eno olaba Sekyewa eno olengera Catherine eno olengera Dolly Muti eno olengera kino eno olengera Dr. Eno olengera amatovu eno olengera mulinanga abantu buli muntu yabeera ebintu byali byakulonda namba yo byabeeranga birungi olonda namba yo n'ogenda esibo awo jango ogibadde mubanga ki yalinga yakutambula jango yayondoza emyaka nga 2 ani agikulira era ffenna yaliko wakuntiko komiti yabeeranga awo nga omanyize the reason why nakulemberanga nnyo abantu saayosanga ku show wafubanga okulabanga otuukiriza natuukanga nemandi akati saagala babuuze nti Betty Mpologoma aliwo okuba ebyuma by'abantu bakutimbye naye lwali lumu nze ebbanga lyennyimbye sirinyanko ku lyato emmotoka ngitaka ku feri nengendako ekalangala kati lwali lumu bannange tugenda ekalangala feri efa nga mulina okuba enkasi bamisita kabuye fenna baani balina okuba enkasi kati enkasi ereeta obuzibu olina okutya gwe otya amazzi emyaka gyembaddewo sirinnya lyato akutimbye eri ne bwoleeta ssente meronga miliyoni 10 ziizo ali mugenda katosi wali mugenda twali tuli eyo tugenda gundi kalangala kati tutuuka kalangala ku feri nga feri teyakoze ate nga sho kino bbayo kirina okubaawo awo jangu wetandika okusasika kabaga nti ye kakati ate Mpologoma ayinza abatukube konze ku mwala bagenda gunda bantu nsigadde munneekwasa sijja okutabuka kwali abanvuma ne banvuma abakola tunakola batya sho neegaana okubeeramu abaki abantu kubanga nasigala kulukwa emyaka eyo gyonna egyo gye twogerako walinga nga gwe otunda ebivulu nga mbiridinga ebivulu nga ndi muzibu tujja kuteekawo byuma sebo nga Mpologoma abuzi tusobola bijjawo nosobira ojja kubitikodeyo Kampala kuba olumu ndabyako ne katebe mudayamandi ngoli mulwadde musuya wabali gunnoma bashena nimbadde naye abagala wakiri ojja otuulewo ne baleeta akatebe ne neesigama ne bandaba bulabi ne bagaa kati shewedde tumulabyeko atuyinza kujjawo byuma kati kalangala saagenda bannange ne banyiigira bwe banyiiga ne batabuka ate akati yefudde muzibu nnyo wa n'Empologoma kati kubanga mune wamaani oba naye wali obuzibu obufunyemu ng'otandisa emyaka gyonna n'omwaka gwa covid abantu baalinnyo amazzi abayimbi bagenze ne bampa 6 million nga covid etutwalaganya esente teziriiwa nakirutennyo amazzi sisobola naye nga mbadde nkuteekateekera katuwa nga kalimu amazzi nkontwalawo bwe waffe ŋŋenda ntekako emmotoka ku gooni simanyi kinaabaayo njotunagana lyayingire kakati bwe bagenda enjangu ne banvuma ne bantabukira ne bansomera nenga kakati feri bwe yawonenkera ne mbasanga kati abantu abandaba ku lukalu bagamba Betty akoze eki asigadde olugambo lubeera ku mazzi bwoba osigadde bakulaba nti gundi tasomose kakati awo ne bantabukira bwe nabasanga yenkera tugenda wekyagalanyi era wonawona ovugawo mmotoka ne mbasangayo bannange wonna nga bakusibidde ekikokolo wonna ne bantabwe ne sisitange yaliko Feibe Nasolo yaliko n'abagamba bane Betty linnya lyato mumutabukidde ne banvuma ne mbasanga n'ensirika basanze bakasajja bantabukidde bayimbi bannange ne mbagamba ne munsaasire
etugenda tukomawo kati nabo simanyi jango naye tomanyi bwe yaggwa jango nze nagiva movie nebeeramu katono nebeera katono nayo noyingira eriwa nembivaako nofukasa candidate okuva ogwo omwaka sirina kibiina paka wayingidde ekyange paka wayingidde ekya maneja wange kimbo mani jingo omuyimbi tukirimu omwana ow'empologoma oyo mulangira junjotudde ali awo talina kati tulimu aba naye nze maneja wokuntiko amwana ebitiibwa byonna byetutatolese wamaanyi nnyo obakulembeza ebbanga lyonna akkiriza tukukulembere nga wamaanyi nnyo omukulu oyo bitiibwa nga binene bitiibwa byamaanyi balangira muli awo kakati beti bukyanga otandika kuyimba bw'oba ojjukidde wakayimba ennyimba nga mmeka ennyimba nnyingi nezimu bazinsaba nezinnema okutandika nga nazeerabira nga tozijjukira nga lukyali mu mulembe gwa albums wakola albums mmeka nga tulimu albums zawera ekiri mu ddungu yali album DJ nsoma ekirango akasimu tukachargingi big daddy londe number yo teri police ezo album tuli mu mukaaga kati tuli mu mukaaga times mukaaga era enyimba ezibeera ku album that is asatu mukaaga ziri awo akati atawo nentekako nga album oba lumulumu football etegeeza oyinza okuba nga oyinga ennyimba 50 zokka ekinana sibi ekikumi ekisussa ennyimba nyingi nina ennyimba zenayimba wawa kuba ezimu oziyimba nezibeera nga zikweberamu zisirikamu ati nowaba wezikulembera nyimba nyingi salina alubamu betunula ennyimba nengeri wayimbangamu ekyamazima teri akumenyawo jidde abaana bajja ne bayimba nayimba eddakiika musenako eddakiika biri n'avaawo ki ekyakumanga ennyimba zammwe okubanga z'amaanyi nga nesaawa zino bweyogera nti akasimu tugende nkacharging erukyayogerwako newogamba nti DJ lukyayogerwako nkubirayo ekirango era lukyayogerwako ennyimba ezo kati emyaka gino gye tulimu abayimbi abasinga batuga nti tuyimba kuvaawo olwa wasiwasi naye baproducer babeeranga mu studio nakiwa obudde dokita kinakuba ebyuma amikisinga Ken awuliriza obuwuliriza nga ali wali oluyimba ne lugenda ng'emyezi ng'esatu nga baluwulira buwulizi ogenda okulufulumya okimanyi kati omwana akeera n'aveewo bwe n'oluyimba mu mutwe n'agenda ku studio nadda nalo ku CD n'agamba tumaze odumikisinga lufuluma ddi nakubira ku radio nti zanyira oluyimba lwange nti lufulumye kyova nti music w'ennaku zino ne baproducer era abedda era kati era be bakyali abamu era beebo nabo ndowooza oba sente ze zoonoonyoga nti batunuulira sente fuluma naye munakole fuluma noonakole ate kati n'omulembe muna ogwa .com guno nga bw'ogulaba ebintu kati byakyuka ebintu byava mu kubeera n'eddembe nti akati kankole ekintu ki tuyimba wadde kale tuyimba bubi tuyimba bubi naye obudde wasiwasi tubeera ku wasiwasi akayimba kafulume ate omugole nyina okumuyimbira akayimba afuluma tuyimba buyimba bwambaga nga bwoyo tulekere n'abaana abato space bwetunaabiremerako ennyo momenti gyosinga abaana abato tebayimbe ajja buyimba naye nti waliwo abagamba nti olweyo lukadde ate lwelumanyi obusonda ate eriro n'agamba nti etengereza abagalo ojyagiwulira momenti ejjukira mu life mu kuyimba gyogamba eno momenti yo sirigyerabira ki ekyali kikubaddeko mu music mu bulamu obwo obwa music nti kino kyo ate sinze nja kujjukizayoko kimu nti kino kyekyakola kitya nti kino era kino bakyandeetera essanyu ku mutima era tekirivaawo sirikyerabira essanyu ku mutima kutunda albamu eyiyo ku bubwo nedda ssebo lwe nasooka okulinnya ennyonyi ng'oginyerwa music nenga nti neninya ennyonyi nga simaire bafuna visa nga ndabulabi nga ndi ku kisaawe tujja tugende bya buli kimu kyawedde dda buli kimu nga kyawedde buli kimu kyonna kyonna entegeka kutuuka eri kubaaniriza ennyonyi bagigadde nenga nti one nga tuyimbye ekyo nno kinene
era omuyimbi yenna ayimbye nga tannaba kugenda mu bire bugenzi ng'agenda mu VIP akikolerera ennyo waliwo kubanga awo ennyonyi twazirinnyawo ndabika ndowooza waliwo omusajja yali ayagala nnyo music wa Uganda ng'abaagala nnyo abayimbi. Omusajja oyo yali asinga bbeereyo Mutukula. Omusajja ono agenda afa. Omusajja walina okuyimba. Oŋŋambye ekirungi anti toŋŋambye ekibi. Oŋŋambye ekirungi ekirungi. Ekyo kyekibi? Ekibi bibiri. Ekirungi kyekyo kulinnya nnyonyi. Ekyokulinnya ennyonyi ate nno nenzirinnya. Okwo kwali okugulawo kwazo. Kati ozikyusanga takisi. Sooka mpe ku mukisa ogwo nange nzirinya. Bannange Mukama akw'omukisa nawe ojazirinya nnyo. Walaba nalinnye n'ey'omwaka oguwedde nga eya COVID. Bantutte butwazi ate nno nga bawagizi. Abawagizi bantaddemu tikiti nga bankulisa COVID. Ekibi omwami oyo ndabika wamma aye no manager omuyimbi wo oludde naye tubuza ntandika butandisaawo nti nkutute ntotwala mutwazi bw'omuntu wazze ng'akola atya kati futwagala performances ng'etya njala amanyi nti wenkutegeka Mutukula bakumanyi batya mu Eagles nedda wo yasembera Martin yasembera kubeera nga ali solo yabeeranga solo Martin yasigala nga naye ali bibye kyango bwe yavaawo bikiwe naye ng'akuceekingako Martin nga tasobola kufuna ssente n'atambuuza oliwa sisobola kufuna ssente nembuuza bannange Martin nga ze nno muyita ayume ki ekiriwo nayagala nnyo okugenda mu mazzi eyo bambi najayo ssente naye Martin yali anzise okukoowa yakukubisa ebivulu baka tubaka nedda bwe yava mu bulamu bw'ensi eno nenkowa okuyimba kuba nagenda nga ku siteegi nentandika oluyimba kati nga olitaala y'ekibuga Kampala nenyimba mu ewange teri poliisi nga nvaako nentandika oluyimba kati nga londe namba yo ate nenyimba mu bigidadi kyakulema okugatta kyannema okugatta yayimba nga zakulema okuzaawo nti ozitwale mu maaso neŋŋamba tekisoboka yandibadde Mukama akola ki amukuuma yes naye nga Mukama tumwebaza olwa byonna olw'obulamu bwe yamuwa twebaza mu Katonda lw'ebintu bingi naawe olw'obubo bwenyina okubanga gwokyaliwo wendi Mukama mulungi n'abakazi abalina obunya ku mata balina engeri gye balabikamu kwebuli bumbulaba nga sibula nkonze nze mbulaba buubo nga zimalayika eziba zireeta obubaka abalina obunya gye balinze sirina waneeno sikala nkoko interview bwetu bannange ati Mpologoma wangisebo tugende ku life ye eri ey'obufumbo katono ekintu kino ne Dr. Kazibwe mukitwala mutya ku level ekola n'embaga okuba nti yawasa omulala ebintu biyita wala manager ekintu kibuuze bulungi buuza bulungi ekintu kino okukola kutya singa obutamanya naye kale kansokezereyo oyimba otya oluyimba olwa fast kikwasinziira oluyimba lwa fast omwana bamuyita Desire Cards yawandiika oluyimba olwo Dukati nalukuba ebyuma DMS namixinga DMS Records omwana Desire Cards yansanga nanga nkulya nti beti nti naye akayimba era nno ndi mu buyimba bwange nyimba ani yali amanyi nti nange ndibaako obulungi muwala wa Naalongo nenyimbira ekibugonda baawe nyimbye ngasigase buyimba bubwe butyo obakutte mu liiso nga tebutegeereka omwana ono akuyita wali okitegedeko nti Dr. Kazibwe akirimu tekisoboka
bakola naye buyisinga tomanyi omwana ng'anyina oluyimba konza akayimba ekyo kampaamu mpuliremukko muka akayimba ka sente mmeka agamba nti beti sente sooka ozireke akayimba akasoboka kunyumire naye mwana atwagala nnyo mwana muntu mulamu ayingiza n'abayimbi bangi abayimbi abasinga teboogera tolisaba muyimbi naye gundi yampandiikira baagala tubakuleetiringa nti boy bayimba amazima muno kayimba omwana yakampa kati akayimba nkawulira faasifaasi nkubira Dr. T mugamba munene ki ekiriwo nzija mu studio mwekubira amasimu nadimanyi olumu mulinga abaafulinga out mukyali mwenna faasifaasi ali myaka 5 emabega ali 2019 wetha luyimba lwa jjojjo 2019 Novemba awo nga guggwako 2019 kubanga ojjuka lwayingidde mu covid awo ngulimba lutabusi alyoka atugamba nga bwatukubye ekiro ekyenkuba kino ekyenkuba bentobeza muntu saasire faasifaasi bwe ngenda mu studio ebintu byonna ebisinga abikuba n'abiyiye n'akola ki mugamba olwo nno kayimba wano tusoke tukawuliremu kayimba tukawuliramu mpola mpola naye stand by nenjandika kayimba nenkayimba nengayi naye kampuliramu kavaasi nga kayinza okunyuma ku mulenzi tumugjewa kodesaya nti kati obuuza gujja omusumba basooka kufuna ki basooka kufuna mulenzi basooka kufuna muwala basooka funa muwala basooka funa gwe noli commending omulenzi akayimba kano kasaana kaddoboozi ndo kakolabo tufune mulenzi kyagwe tuyinza okuyimba ffenna kodesaya nti obuulizaawa konze nono omusumba ebintu byefaasifaasi bino musajja musumba yani kyaki anayimba faasifaasi naye olugero lune lukomawo nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nemugaali yasinga najja ne bamwalayinize nga kyekyo layini nezifuuka layini bwazikyusa bwazitereeza bwaziza eno anti muzibu olimba ne lufuluma tukuba faasifaasi ne lujja lusangawo embeera nga waliwo ndowooza yaliwo nga ate sigwa ogitaddewo naye nga gwe kwetoololirako anti mune buli ekikwata ku Dr. T n'Empologoma ndowooza wali nagamba gyoba okufa kubanga ebintu byatusobera embaga zonna zaaliwo naye Empologoma n'alemerawo kati weebuula anti Empologoma gyavudde ye pulobulemu olina history omugazi naye wabangi nnyo babyana history ne beereka naye twagatte ebintu bingi twagatte buli kintu kyonna composer biki twagatte ebintu bingi omukwano muguyimiriza ddi omukwano guno oguwa mukyala n'omwami nemusigaza guno ogwa business sikyajjukira bulungi kubanga ekyo nakyo abantu kibabuzaabuza lwebakulaba nga oyimba paasipaasi owa 2019 ne bagamba nobaleka bebamu bakyali bafumbo bano ate balaba embaga eri tebavaawo oba embaga gyeziri bano ate bebatuuka mugandi tosobola kubanyega mu bizinensi tobasobole naye sooka otubbireko muntu kyayinza nga mwawukanye mu byalaavu naye nagamba naye omanyi tusigale nga tukolagana mu bizinensi era ninayo n'akayimba jangu okalabemu anti ffe twamalayo nakola ebintu ebiri bya bulijjo ebyaffe biri ku bwakatonda manya abantu abo abeewala naabo aba tebali bulungi ku mulamwa gwa Mukama naye akati ffe tetumanyi oba biri bitya ffe tulya omanyi mukwano gwakuba kasomunagamba ne kali ki ekitambula era wayimbye otya nolera ne sente n'omuganda muni wategedde nno nva ku mukolo nyinayo emiriyo kwata yo 5 lyako naye bagamba mbu abasajja tebakyawa essaawa yonna akyasobola okugamba nti lwaki tojja nobera mama musumba ate wano ku kituuti n'otulira ddala wano abakazi banampa gaapu nga banti bubi akuba tebansobola abakazi bali mu kudduka bokka abakazi bansobedde yakoze epagagati ate oli ku levo yaabo abakola ekitegeeza banviira buviizi ate nze yabawa gaapu kusegulira ekkubo ne babira n'oluleeza ate kati banjagasaki ebyomutayimiramu Empologoma bagamba vaayo Empologoma yiye girose kati manager olina kuwolereza saidi ya muyimbi ati engeri y'omuyimbi wange nange byansobedde kyano nyambu imanchi gattagatta nenewe
nange ndi musajja nja kuguma nja kuyiga engeri enkikubamu jakufuna ekyo nokirafuna kati omuyimbi mulina kimu nga gw'omukolo era bwewedde kalevu nawulidde wakali ogundi kalevu we nawulidde mukolo ogwo gwawedde ate omukolo ogwo abasajja babulevu be baliko nze sirina guyingiramu naye wakubanga omanyi nti mune omuntu obeera nanyini kintu era ne balanda wedda ndaba waliwo abamulebe ndaba waliwo tv ginaba ndabanga oli agamba nti bakyala badokita nti naye nze ekintu yakivaamu dda nengamba wayinza oba alina byataterezeza wayinza oba ne mukiraamo okyali tomanya mukiraamo awo musi wa butabeeramu ndowooza olabye okyali nedda no manager ali sefo anti kakuuli ekiriwo mu manager mu bizinesi nokisiba mukiraamu mu bya bizinesi akati nno oli ku faasifaasi kale waliyo naate ndi kulunnya ndikulunya tuweemu kakolasi katono ndikulunya kiki kyotegeeza tumenye motoka ezibakonya ziba zaagala ye kenyininyini yatandise nti ndikulunya kati ndimugamba omulungi taata asazeewo nkuze kulunnya naŋŋamba onkamulemu buli kimu ekitagenda bulungi nagesibuli bakamula biki ebyo manejo gyomulungi switi bakulabirira bubi nze we ŋŋamba naŋŋamba namisinga saabisi era bino byolaba njagala yebipeyo ejjo kunziza mugenda okukola sente mwe notandika okumanejinga wekiri manejinga abayimbi mugenda okubuzaabuza abantu tuli mu mbaga zabagezo tuzitegeera fetuli ku ngoma vibe bamulabire bubi buyaŋŋambye naye baaba ekyamazima sekaki waliwo omukazi gwosanga nga oba mwalimu ayawukana noddamu n'omusango oba nolaba kayimbako oba n'omusitookinga tuli ku buvaibu bubundi bukolabo tulina mutawaana ako kajja katonda agera manager kanzije tulabe munange ebitabo biri bitya awo tugenda vidiyo ya miliyoni nga 10 wanje 10 miliyoni vidiyo kati yerevo gyogenzeko nyeno fast ate yali ya 14 mugenda kolerawo mu ono mwana babayita ba Norton ya banaye ekintu olina eddala okitaddeko naye engeri nje ni manager omupya yakusooka ntule mu bitabo n'abayimbi zinaba zigeze nnyo tukendezeeko tujja kukola twagala kisinga beti industry ogiraba otya industry so far ekintu kati omwaka guno tugenda kikuba nnyo kubanga abamu ne mutuwa tetuliyo tulinda bulinzi ki ekiriwo sente mmeka ate nno munaye omuyimbi wo manager omuyimbi aseera oba onoomukkakkanya anti era kati tunagoba sente bwe tuzikwate zonna tulina okuba ne level ne value okuba kuseeraseera bwe tuba tugizeegizeebu tukubirire batuwa sente olina ekyotunda okirabalaba omuyimbi raba omukono omukono gwageze naye omanyi waliwo omuntu gwoteeka ku posita akutta waliwo omuntu gwoteeka ku posita kali nakutufulumya posita naye malijago ojagala mwagaza omuyimbi olina okumuwaana kagende posita ojja kulaba omanyi posita ezo omuntu asobola okujja mukevulukata ng'alabe bulabi posita nalaba abaana abaalabe nga mu politics ono nga balaba ekifaananyi kya candidate aga muno gwe nnonda naye nga naye bafaane nga alabye paso genagega naye mwagala gye eti mpologoma omuntu erinnya okubanga tolina akantu kaali kakugeddwako akabi nyenyenye nga bwe tulaba abayimbi abalala ennaku zino mu midiya omwo yesebo okumya oti erinnya omunange erinnya sobola kwebaza mukama okuba nti ankumye bwenti nga bwenti bwendi ne comments ennungi eziva mu bawagizi bange bakuzaamu amaanyi banzizaamu amaanyi banjogerako bulungi wadde era muneera gyebalira baga nti naye beti oyo midiya midiya nno munjagadde nnyo midiya tenkuba midiya naye beegizeegize bweti tenjogeddeeko bubi ate kati kenfunye manager manager ate owa media bino byonna ebya media kati bonna bane mwe baseera mwe bakeizi bana basanyuka obeweredde abaana ba Sparka aba BBS mbamanyi mikwano gyange ba divorce bonna mwagala kati Betty Mpologoma
mujja kunkubira ku simu mujja gira ku interview ewansi awo nze nja kuwa program TV bali kusofuna permission nja kuwuliranga wana abakagenda okubeera labi program zaffe kwa katuna program nene program mpanvu nnyo osubira kulabikako wa ku stage dda olwo n'abali wano bali kuteeka shows wawe osubira okuddamu okulabikira ku stage ku stage wangi naye nga bumanyi nti akati tukyali mu byeyo bino manyi oba tuli mu group oyimbayo ebyeyo mpolampola nokwaki akututte n'akutembekako kiki kati waliwo abategese bagaayo era bali mu kibuga wano banninze beti Mpologoma Abayimbi emikolo ennyo okwanjula ennyo omuntu ng'aliwo ng'akwagala akutwala okwanjula nyimba ku wedding ku mbaga nyimba okumanya no nyimba emikolo olaba nyimba ne birthday saberi abayimbi abatayimba mikolo ngagamba je bali nenda abataganye buganya abatayina nyimba za mikolo n'omukolo gw'okulaba guliko enyimba ezaago atosobola kugenda ku mukolo ate noddamu okubuulirira kati nze nyina olimba olulungi football ojja kubulwa emirembe oyinza okufulumiza omugole okwo oyinamu okuba bukuba eŋŋoma eno ey'ebiraavulaavu kakubweya munsi paka magombe olina okuba nga oleeta ebiraavulaavu toyita luyimba olutagenda nonde enamba yo leero katulina bayimbi bannaffe nga webali naye nga tebettanira nnyo okuyimba nyimba za mikolo era booking ze nayina mu covid ng'ayingiddewo zaali nnyingi ku fast emirimu gyagenda mingi olwa covid banaye mugende basuna okusubscribinga n'okulayikinga n'okwongera okutwagala kubanga bino ebintu tubikolera mmwe tunoonya abantu bano kulwa mmwe ate bano abantu bammwe ate mwebalira nammwe okubaagala beti Mpologoma ono okubanga essaawa zino akyalina okuganjako abantu mwebale mwemutuzaamu amaanyi n'essuubi ate naawe n'obeera nga tolina malala eriyo lyalina amalala n'omugamba akundaba nomunaake tojja kundaba naye mwebale kufisayo kati n'ojja ku mukutu bannange nsanyuse nnyo nonywako n'abagizi actually bagambe akagamba akasembayo tuwunze ka interview eno bannange neyanza siwonsooka kwebaza manager ow'ekintu kino thank you so much Kolomati Nikimbowa n'abali ku kamera bonna bannaye mbeebaza olw'omulimu omulungi bwe guti baneke TV bannaye yaffe ebeerewo olwo nikenda byona emabbaliko Kingdom bannange mukama mulungi mwebale kubeerawo mwebale kutwagala mwebale kwagala Beti Mpologoma mumpagidde emyaka mingi nnyo era mbasuubiza ate kenfunye management empya tugenda kuba eŋŋoma vibe tugenda kutambula abatanaba kutufuna ab'emutukula ab'ekyotera ab'emasaka abasogga mu eastern eyo ab'embale ab'emusoga naye kambuuze manager obudde n'obufuna ne program abalaba omukuti guno ogwa Kimbowa updates mwebale kumulaba mukulabira eddala mwongeremu amaanyi kyano mugiteekemu amaanyi bane buli bayimbi wonna nagenda bakyaza buli muyimbi yenna ayina okubeera ku kyano YouTube kyano ey'omukulu Martin Nikimba banange tweyanza nnyo tweyanze gema bali njogenda maaso okubanga mutwekumiddeko n'okutwagala nze buli wembeera ku kamera mbasuubiza kwagalana na kukola nnyo mugende maaso n'okubanga mukola ensi bagitadde kale tuve mu byokwekwasa luli tubadde nga tugamba tuli basibe nekatubateeredwa banaye tugende tukole tusobole okulabirira abantu baffe tulabirire abaana baffe mwe abavubuka mwongere okukola kuba batugamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru akati kitte kwewuunyisa nnyo ng'ate okaddiye ng'ate okubamiranga genda okole ate abaana bo tebadda ku malala ogo ne bagakuba emiggo nti taata gwe go tewatukolerera so kyekyo mbali ne Junju Moses omulangira ku kamera ate mbali ne Beti Kamya Serebu Beti Mpologoma Kamya gonna tewakwijja kyeddamu Beti Kamya mbadde ne Junju Moses ku kamera ate mbadde ne Beti Mpologoma Serebu wamwe omuyimbi wamwe mukwano gwammwe nalungi wamwe mara jatowana nnyo muyimbi tewamukutwaleko omuyimbi olwokuwana tugamba abantu bagenda okujja mu bivuulo nga bamanyi kye bajjirira naye kyebanga kyembadde empaana si kyekyo akwambadde empaana bebbye nawe bwatyo switi